Tubaniriza ku Salt TV program Omunnyo Ku Makya enkyalero. Program Omunnyo Ku Makya kubeera kubaganya birowoozo ku nsonga eziriwo mu kiseera kino kyennyini bya bufuzi, bya bukulembeze, embeera z'abantu aba bulijjo n'ensonga endala zonna. Amannya gangenze principal bakulisayo mu program musunsuzi. Kabeera kaseera kakwekenneenya ebigenda maaso. Program ene kutusibako aba John Hass International College of Health Sciences basangibwa mu Njeru Municipality yesetendekero atendeka abasawo mu bya nursing ne midwifery bwe busawo n'obuzaalisa. Twala omuyizi amaze senior 4 amaze senior 6 yewandiise mu January intake yegenda maaso mu kiseera kino kyennyini poza ate ne July intake. Kube namba y'essimu gy'olaba ku screen yo muwagire kuba nabo batuwagidde. Mu studios enkyalero tugenda kubaganya birowoozo ku nsonga y'obwerufu n'okulwanyisa obuli bw'enguzi obwafuuka obubbi n'obukenuzi. Ekituufu kiri nti obubbi n'obukenuzi mu ggwanga Uganda yafuuka enkola. Ebingi bye tulabye era bingi bye tukyalaba n'owulira nti olwaleero obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi bwe bubbibwa. Luli twayogeranga ku bukadde millions naye kati olwaleero owulira nti obuwumbi bwe bubbiddwa. Kitegeeza nti obaolyawo omwana owawaka eyabbanga sukaali kati aba TV gy'atwala n'atunda. Obubbi bukuze. Tutekwa kubaako kye tukola n'okwerwanako kubanga bino bye bizingamya enkulaakulana, bye bizingamya obuweereza. Abantu n'owulira nga bagamba nti ene waffe tewali kiriyo naye ate ensimbi z'omusolo zifulumizibwa buli mwaka. Nga bwe tuli mu kaseera ka budget tutekwa kubanga ensonga ez'ekika kino tuzeekenneenya n'okulaba butya bwe tusobola okulwanyisa embeera eyo abantu batusibweko obuweereza. Olwaleero tujidde ku mpewo nga bingi ebiyitingana ku kusinga ku mikutu gya social media ebiraga nti abakulembeze okusingira ddala abali ku ludda oba ku mukono ogwa gavumenti ogwa parliament ogubaga amateeka nti balina engeri gye beekoleramu ebyabwe. Enjogera eriwo kati egamba nti baatuvaako. N'olaba ebiri mu mawulire n'owulira nti ensimbi ezaateekebwa kuzimba eddwaliro erigenda okuyambako bannayuganda obutafulumya nsimbi n'okudduka nga bagenda mu nsi ez'ebweru okunoonya obujjanjabi erya Lubowa Specialized Hospital. Ne olwaleero munnayuganda tamanyi kigenda maaso ku ddwaliro eryo. Obuwumbi 509 twategezeddwa minisita owa ebyenfuna n'okuteekateekera eggwanga lino nti ze zaakateekebwa mu project eya Lubowa Specialized Hospital. Naye ne bw'obuuza munnayuganda alina waali abasinga kugamba nti tetumanyi kigenda mu maaso ku projekiti eyo eteekebwamu ensimbi mu musolo. Kitegeeza ki ekyo? Ndowooza bye tugenda okubaganyako ebirowoozo nga mu studios enkyalero ne negatiddwako Henry Muguzi. Henry Muguzi akulira ekitongole ekimanyikiddwa mu bufunze nga ACFIM. Kye kimu ku bitongole by'obwannakyewa ebiruubirira okulabika nga wabeerawo obwerufu mu ssente eziteekebwa mu projects oba mu nkola eza demokrasiya ne okutuusa obuweereza eri abantu. Nsaba Henry Muguzi buuza ku balaba Salt TV program Omunnyo Ku Makya tutandikirewo. Abatuwuliriza abalabi baffe aba Salt TV ndi musanyufu byansuso nate okuba nti n'olwaleero ngobye bumale okubeera nti tubaako ne ensonga zetutaanya zetulowooza nti zikakata era zikwata ku buli munnayuganda. Era bw'onoosigala nga shwene wedde nga towulira kikwatako kyonna ojja kukakasa ojja kuba weebala nga atali munnayuganda kuba ensonga za ssimba, ensonga nkulu ezisaanye okukakata ku buli munnayuganda ayagala eggwanga lino okugenda mu maaso. Kale. Charles Kazoba yakulira karibu East Africa. Bebalwana
okulaba nga ensonga y'okunyikiza enkola eya omukago guno gwa East Africa egenda maaso. Nsanyuse nnyo Charles. Tuyanza nnyo Mwami Apollo, SOL TV okutuwa invitation tujje tuteese n'abana Uganda tulabe eggwanga lyaffe oba litambula bulungi oba litambula bubi. Ffe mu Karibu East Africa ensonga za ebyobufuzi tuzitunuulira nnyo mu region yonna. Ensonga ya Uganda ennaku zino etiisa nnyo kuba bw'otandika okwetegereza Uganda gy'eraga ofunamu ne shock. In fact ffe abamu tujja nafunamu endwadde olw'okulowooza nnyo eggwanga lyaffe gye ligenda kubanga bw'otunuulira ebiriwo saawa zino tulinga oba titukyali Bannayuganda, tuli bagwira oba twajja buzi Kiki? kubanga engeri gye tweyisaamu it's as if eggwanga lino si lyaffe, twakyalamu bukyazi, titulyagaliza, tunyakula bunyakuzi kati tulinga abagenda okudduka enkya naye nga ate weetuli. Kati kyewuunyisa nti tulina abakulembeze abatakyayina vision, abatakyayina bwagazi ku muntu omunansi owa Uganda. Naye mwe ntera kwebuuza bano abakulembeze bo balowooza nti omuntu wa bulijjo oba musiru? Charles Tarabajje Charles, abakulembeze bayogerako baavaawa? Baava bweru, baava mu bwengula, baavaawa? abakulembeze Badde bava mufe. ebeera system nga yenfu. Kankubulire Mwami Apollo, ffe we twakulira mu myaka gyaffe egy'obuto okubeera chairman LC1 bateekwa okuba baali batunuulira empisa za famire yo naawe kennyini nga bakutunuulira integrity yo nga kintu kikulu. Saawa zino ebintu ebyo tebikyalina makulu. Omuntu akeera n'afuuka minisita naye ng'abadde mubbi ku street. Omuntu akeera ne bamuwa okukulira ekitongole naye ng'abadde akwata bakazi. So vetting process tekyalina makulu. Bava mufe, kyembadde ntegeeza wali nti bava mufe anti system yenfu kubanga system yandibadde ejja erondamu abantu abatuufu. Ekitegeeza nti abatuufu mwe bali balekebwawo. Abatuufu we bali bangi nnyo ate baasirika kubanga system kati ereeta abantu abafu. Kankubuuze olinga agamba nti abali mu system babbi ate batemu bakozi ba bibi bingi. Primaries ezaaliwo, NRM primaries ezaaliwo mu kalulu akawedde. Omanyi nti abantu almost more than half a dozen abantu baafa mu kalulu ka NRM primaries battibwa. Wali weebuuzizzaako baani abaasibibwa, bacandidates abaagobebwa mu reesi wakuba nti emisango egyo gy'okutta bali abalonzi gyali gibakwatako? Tuwali. Kale bwetu bwetandise program okutegeezeza nti kutuusibwako aba John Hus International College of Health Sciences. Nyongera okujjukiza nti ye ssettendekero atendeka abasawo n'abazaalisa. Enamba y'essimu ku TV yokweri banoonyeeko bakubireko mwogerezeganye butya bw'osobola okutwala omuyizi amaze senior 4 ne senior 6 atendekebwe
mutendera gwa certificate ne diploma okuva wali mu Njeru municipality Buikwe district we basinzira bamala dokakasibwa ebitongole bya government ebikakasa omutindo ogwa zisetendekero ez'ekikabwe ekityo. Tugenda maaso ne program nkujukiza nti osobola okutwegatako mu kubaganya ebirowoozo sindika obaka ku noti 7 noti emu mukaaga noti 99 noti mukaaga omulamwa omaze okugutegeera. Twogera ku kulwanyisa obuli bw'enguzi tekyali nguzi bubbi n'obulyake obugenda maaso n'okubanga tubulabako butereevu. Tewakyali Munnayuganda asobola okugamba nti enguzi tagirabangako oba tagimanyi kuba kati enguzi yasensera ogenda okulaba nga naawa enguzi nga naye yagalidde oba oliawo yatandikiriza okufuna omulimu alowooza nti asobola kuwaayo kyawaayo abamu bawaayo n'ebisinga ku nguzi ku sente oba ki byongedde okulowoozesa abamu nga bano benina mu studios nti eggwanga lino lyandibanga ligenda lisesetuka liva ku mulamwa. N'alabye His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni olunaku lw'eggulo ng'alonchinga road map eya ekibiina ekya NRM ng'ayogera ku nsonga eno ey'enguzi n'agamba nti abaneetaba mu bikolwa ebyobulyake bakusibibwa emyaka 7. President Museveni abadde azayogera ku nsonga eno ey'enguzi olumu abamu ne balowooza nti tali serious naye tulowooza nti oba oliawo engeri gyali head of state ekigambo kye tulinda okulaba butya bwe kinaakola oba bwe kikole. Presidential address ndoza n'olwaleero ayinayo presidential address ku ssaawa 2 zonna zaakola badde ayongera okikaatiriza nti abali bw'enguzi essaawa eyaabwe weddeko era ng'akozesa n'ekigambo nti musigale nga amaaso tegava ku Sol TV timujja kulaba. Henry Muguzi yogera ku nsonga eno Bannayuganda bwe bawulira nti mu Parliament olwaleero kulinga kugabanyi buli omu bino mbu tebikyaliko wa kibiina ki oba ki buli omu kyakwata kyatwala. Ebigambo bino kizibu okubikakasa mu kaseera kano kennyini naye bw'obanga oli ku social media omuntu asobola abamu basobola n'okwejja mu bulamu ng'alowooza nti ensi yafa abantu bali ku byabwe naye mwe ekirungi nti Henry nkuleesa okuba nti mwe muze mugoberera ensonga nga zino tebakubanga otusingako mu kunoonyereza n'obumanyi ku nsonga eno ya ebigenda mu maaso. Olaba ki ku biri erudde eri gye tulaba? Balanga Apollo neyanziza ngenda kusaba ompeya akadde katonotono kakuwadde sebo era njagala kusomesa kwanza obulamu bwange bwonna mbumazeeko nga nlwanyisa bukenuzi nlwanyisa bubbi. Ekigambo kino kyoyogeddeko ekigenda maaso mu ggwanga tugaane kuli buyita nguzi si nguzi kubanga enguzi kantu katono nnyo mu bigenda mu maaso. Ekigambo kino yo Omungereza akiyita corruption era nakyo ngenda kisomesa. Ekigambo corruption Omungereza ekibwasalawo akiyite yakijja mu bigambo bibiri eby'Olulatini. Ekimu bakiyita call CORR ekirala ruptus. Call kitegeeza group abantu okwegatta. Ruptus is to destroy okusaanyaawo kwegamba abantu bwe beegatta ne bakobaana ne basaanyaawo kati yakiyita corruption. Ekigenda mu maaso mu ggwanga olwaleero be bantu abeegattira awamu kizibu nnyo okuyisaawo obunyazi buno era njaga tuyite buyite bunyazi bukenuzi na bubbi. Kizibu nnyo okubuyisaamu ng'oli wekka era weesanga baba beegatta ne bakolera awamu okusobola okubuyisaamu kubanga buli omu alina enamba gy'alina okuzannya okusobola okuyisaamu ekintu kino. Oyogedde ku kintu kya lubowa era bw'obadde okyogerako nze ne nzikirira wansi mu calculator ntandika okubala ebillion oba obuwumbi 509 gavumenti ze yakasuula mu kinnya. Ekinnya ekyo kye bayita Lubowa hospital nga kyasimibwa omukazi omuyitale gwe bayita Pineti. Obukadde obuwumbi 509 nzibazeemu wano omanyi wano Uganda bwaba bakola enguudo
abakontrakita abakyajenga wakati wakawumbi n'akawumbi kamu n'ekitundu kati oluguudo olulungi buli kilomita kati bw'obala n'oga nti buli kilomita baba bagikoledde kawumbi kamu n'ekitundu mu buwumbi 509 muba mulimu kilomita 393 kitegeeza nti oluguudo oluva wano ne lutuuka Mutukula luba lukoleddwa nga lugazi ne ludda bujja nga luli kawewa mu abasuubuzi abayitako ne mukola seneza mu kikyere oluguudo oluva wano olugende Malaba luba lukoleddwa ne luba kawewa enguudo ezo tezikolebwanga okuva abasajja bano bajja mu bukulembeze kati gwali mu kibuga Kampala bwe baddira obukadde buno bw'batadde mu kinnya kye bayita Pineti Lubowa Hospital obukadde 509 ne bakola enguudo mu Kampala bajja kukola enguudo ezitaka wansi wa 309 kilomita 309 bw'oziteeka mu Kampala yonna abatakyalimu nfuufu takyalimu ttaka yonna gy'oli mu sababu gy'oli oli Nansana oli Kira abantu b'ekiramu bonaabona yonna waba wateereddwayo kolas ku bukadde buno kati bwenvaawo nengenda mu byenjigiriza obukadde buno obuwumbi 509 busobola okuzimba seed schools 10 eza secondary level seed schools 118 buli seed school wana Uganda budget yayo mu ggwanga ya buwumbi 5 kati obuwumbi 5 bu seed schools ba seed school 118 seed school 118 busiteka muline ggwanga nga ebifo bingi bikyaliwo nga nosanga gombolola damba teliri mu secondary school nayo linaddira obukadde 509 n'abusula busozi mu kinnya kye bayita Lubowa Hospital baba bazimbye amasomero ga primary obeera nga bazimbye ebizimbe bya kalina mu masomero ga primary ebibiina byonna 7 nga kalina wansi wali ebibiina 5 n'ebirala biri waggulu amasomero 200 bwenjogera bwe ntisinza kumalayo kati bwe mmala okwogera ekyo nzikiriza ngende mu Ssemateeka naye okutereeza muko katono Kampala City kusinziira KCCA bagamba nti erina road network kilomita 2,110 naye board kilomita 393 bw'ozikola mu Kampala wano oba okoze kinene nnyo ekitala bikangako kati nzikiriza ngende mu Ssemateeka kuba naze naye Ssemateeka chapter eyokusatu oba essula eyokusatu essula eno eyokusatu bagiyita citizenship obutuuze muganda wange akyogedde era ngenda kwongereza ku nsonga zayogedde kubanga nze embeera nkyebuuza enkya n'eggulo nti wano mu Uganda abantu betulinawo batuuze oba tulina abantu abajja mu ggwanga kubanga omutuuze alumirirwa eggwanga lye kati Ssemateeka chapter eyokusatu citizenship n'ogenda ku article 17 article 17 erina kibaita duties of a citizen ebikakata ku mutuuze buli mutuuze wa mu Uganda okukola bwogenda kuka sub article bakaita kuka gundi kuka provision bakaita I 17 1I ekimu ku bintu muna Uganda byalina okukola is to combat njakiza mu Luganda to combat corruption and misuse of or wastage of public resources nti kikakata ku buli muna Uganda buli eyita nti mutuuze muna Uganda kikukakatako teeka olina okwenyigira mu kulwanyisa obukenuzi obunyazi n'obubbi obw'ensimbi za government obwetabamu otya yonna gy'oba oli n'obiraba nga waliwo enkola ey'obunyazi obukenuzi egenda maaso kikakatako girwanyisa naye bannayuganda bangi omukulembeze agenze n'anyaga bwajja ate gwe basuutasuuta ku mikolo bamuwa ekifo kya ne mu masinzizo bamuwa ekifo kya ku mwanjo n'oweesanga nga waliwo gye bakola enguudo n'olabanga abakozi b'enguudo banyaga seminti alina okukozesebwa ate ne bamuteresa abatuuze ku bbali w'oluguudo nabo ne bakkiriza oli najja nga baga nti bamugube mu gavumenti lwa bukenuzi ate ne mumulonda agende mu palamenti onzijukiza waliyo be bashensharinga baminisita ndoza yali palamenti ya 7 ya 6 naye oludda babakomyawo kati waliwo abali mu palamenti bemanyi olwaleero babakomya niwe buuza abantu kibe tulina kati Ssemateeka y'omu
kubova 17 bova ku kayingo kano akagamba nti tukomba corruption kikakata kuli mu Uganda kiri ebintu bingi ebikakata ko nga mu Uganda ne waliwo eno ekintu bwesuliye gwa nagamba olino kukolebwako kuba semateeka agamba nti kati in subsection 3 Parliament may in the case of any duty or obligation under clause 1 which any duties of a citizen Parliament may prescribe a penalty for contravention of that duty of obligation nti gwo munansi bwolire mukola ebintu eyo Parliament erisangawo ebibonerezo ebiri kutusibwangako tekikolanga niko gamba ne bannansi nabo bayinza okubonerezebwa yes kubanga bwetetaba mu kulwanyisa enguzi mu lunyanyimbe bagiyise duty kitegeze ekintu ekikukakatako ekyo olino kikola katala nga woga nti ozadde omwana olina omutwala n'omusomesa ozadde omwana tolina kumutta duty so kakati niye bannayuganda tebakimanyi ogenda obusanga n'abasoma obabuuza bameka kumu abali basomesa semateeka gw'osoma ali mu Lungereza bwenveeno batono nnyo abaali bategedde ebirina mu semateeka yaffe semateeka wa 95 n'olwaleero nawulira nti walingawo enteekateeka ey'okumuvunula adde mu nnimi ennansi era mu semateeka mwennyini kikakata ku state oba bannayuganda bagitenga government kijikakatako okukwata semateeka ono nemuvunula nemussa mu nnimi ennansi kiyambe bannayuganda okubanga bagitegeera kati ndowooza obwo nabo bulyake yayogedde ku batu citizen bannayuganda yakuba yabuze ekibuuzo bannayuganda abantu bana abali mu Uganda baki dada gyoli wowuli oli citizen niwesulya gwa nagamba nobanga ekiwuka ekiri mu awantu olina ebikakatako kukola because ebintu bino obunyazi bwayogedde ku bulona butwogera tebuyinza genda maaso mu nsi erimu citizens nene mulaba abanyazi babanyaga ne mukula butuzi bwe muti kugamba byebintu byenjagadde okwogera kati bwe tuveeyo bannayuganda linda ko mukyogera ekyo n'okirekawo kisigala mu bbanga bannayuganda bwe bakitegeera nti katala okulwanyisa obuli bw'enguzi bo nga bo bakole ki mu busobozi bwabwe kyogereko ekisooka olina okufaayo okumanya byolina okumanya okugeza budget bwesoma olina okumanya egombolola yange erinako sente mmeka olina okufaayo n'ogenda kugombola n'obuuza abakukulembera nti biki ebitegekeddwa okukolebwa mu gombolola yange kati n'obitunuulira bwe bitakolebwa n'olyoka oba nga obabuuza musobola nnyo okwegugunga nga waliwo omuntu abbye enkoko ku kyalo ne mumubonereza ng'obuyinza bwebulagira bwemwagala bulagire naye ne mumanya nti omuntu alina mulimu galina okukwata gutuukiriza ne mutunula butunuzi muli batuuze gani fe bwe tuvaayo nga bannansi ne tubaako bye bitukola abamu bagenda balowooza nti obaona omwami wabyawo oba mulalu kikyafa ngezaako okubeera active citizen olina okubeera active citizen kuba bino bikakatako so amalwaliro ne mubeeraawo nga temufaayo okumanya eddagala lize litya ye bwe liba lize likozesebwa litya kwanga mwene mbeera nga buli kimu mutwala butwazi buli kyebabagambye oli nagamba nti nno ngenda kubaweereza tubaweereza ssente eza nads ne babaleetera ensigo ez'ekusiga ez'ebijanjalo bakasooli nga obuuka buziridde nga nvundu era n'ozitwala mwabaki tulijja kati genda ku nsonga kuba nda kuwa eddakiika palamenti byetulaba bituufu ekyamazima byetulaba birimu obutuufu oba butuufu mwe buli nti obukenuzi obukudde ejjembe mu palamenti nga busibuka ku ngeri ababaka bano gye bagenda mu palamenti kubanga ababaka bano abagenda mu palamenti bayiwayiwa omusimbi mungi newesanga omuntu asasanyiza obukadde 500 agenda alondebwe mu palamenti n'oteebuuza nti lwaki oli omuntu ayagala okunonda okumulonda agenda ampeereze lwaki atajja nampe sente nankolera simanya amakubo simanya atusizaako amazzi simanya atuleetedde amasanyalaze simanya atuzimbidde kana kasomero lwaki ate agenda okuweereza ate yakugulirira yakukolera ebikusanyusa agenda kuweereza gwe tokiraba nti waliwo thiro gye bayita reciprocal altruism ngenda ginyonyola nti yeelaavu omulunzi gyalaga enkoko nazizimbira nazierera wezinabeera naziteramu wezinasula nazieteme nazijiwa bwerwala najiwa emmere
ninga enkoko musiru waye yinzo kuloza nti ono nga temanyi nti ekigendererwa kyakugirya gwetoyinza gamba ng'omutuze n'ogaa neddala ono lwaki ankolera bino ne kituuza eri ku citizen kati kangene mu parliament tulonze ababaka bano n'ogamba nti tulonze gundi yewaamaanyi jozi naali ewaffe ekyana mukaaga nemboza ye wano waliwo wa nuupu lwaki temwalonda Sebamala lwaki ate mwalonda Sebamala ate nalaba Buganda mwalonda nuupu Sebamala wa DP Sebamala yatekamu ekiwera Oyite yatekamu kimala mbuuza abavubuka abafu wali kukyayi Bukunda yatekamu kimala ingenia listen nolonda omubaka bwatuuka mu parliament kyagenda okukola kwe kuzaawo ssente ziyasaasanya so kati tulina obukenuzi mu parliament nga bukulemberwa abo ababaka bennyini bemuteekayo ate ne bana abakugu bebayite ba technocrat nabo balina obubbi obw'enjawulo bwe bakola parliament ministries ne agencies parliamentary commission parliamentary commission efuna vote 14 vote 1 of essente ezigigendamu amayitire gaazo tegamanyikiddwa zezo sente zolaba ababaka ko batambulira ne bagenda eweru muzi seminar muzi workshop ne padiya mugasene nga wabwa $5 ze bukadde kabumu emitwalo ngana buli lunaku ka batutte kyokka gwoli eri weri ankuta gwa mulonda yakuwa nusu 15 oba 12 oba yakugulira mwenge n'ogenda okyachayika n'ogenda olonda so obukenuzi obukudde jeme parliament ekisooka ababaka bafaabo buli amateeka gasinga obungi ge bayisa bagulirirwa kati bagulirirwa kyobalaba bagenda balonda mu mateeka ki ge tuba tuyisa okiraba navayo nnyo nenjogera kuteeka oleteeka lye bayisa eryali erya sukaali sugar bill kwe baliira omusente omuyitirivu waliwo etteeka libayisa eryazina emmotoka enkadde zirina kubanga baali bagambye nti emmotoka esussa emyaka 5 ng'ekoleddwa teyingiranga mu ggwanga bano abasajja battu Abapakistan Ababangladesh abazina zibondi ne bayitika amakutya g'essente ne bagenda mutuyambe tugende kuva mu bizinesi yogera makutya ga nsimbi ku TV era bino byogera nzende researcher ate ndi activist oteko kubanga ino mwanyisiza obunyazi n'obukenuzi bukyambeera bukyantandika nva mu ssomero ngezaako okunyonyola bannayuganda bannange bategere ensonga zino kwa lumbo tuwagera neyo kuba n'obukakafu ne facts ebyo nawe ebiri evidence legislation bazijjako sente number 1 now obawuli bwabagenda kukyusa ebisanja juzi mwawulira nti bali basitula bakyusa bakole nongosereza mu parliament bajjewo komo ku myaka bafuna obukadde obusukka mu 18 buli omu temwabiwulira bwe bali bajjawo ekomo ku bisanja simanyi na kino ekyasembayo ekyobukadde 8 gye kyaggwera esente kati eyo lebe y'abano be mwalonda naye eri ba technocrat bennyini esente eziweerezebwa mu parliamentary commission zitokomokanga ntungo eyiika first of all temuli bwerufu awuliriza parliamentary commission ekiyalingibwa owekitiibwa speaker wa parliament speaker wa parliament eriko leader of opposition juzi n'omubaka omulala opposition abalala ba NRM juzi yaite ggwanga lyonna kiraka kwali juzi yaite ggwanga kiraka wa parliament naye abeerako abatuuliza mujjukira juzi omu speaker yatongoze ennyumba amakulu gali kwoleka eringa lubiri okiwulidde yiye anti yiye kyenga yemu ku mayumba galina nekinzijukize nekintwala ku beti ka Olive Kamya kati yakulira kitongole kya kalisoso wa government yali agambye nti bannange nzize nga enkola enkyukakyuka gyendeetawo njagala kukola lifestyle audit bw'oba olina ennyumba ngeyo olubiri gali kwoleka tunyonyi tubulye sente wazijjawa kakati no speaker yakulya parliamentary commission ya sente si yasoose nikye ngamba nti bw'okola ekkula erifaanana bwe lityo mu bwerufu nga omukulembeze wali badde ovaayo nonyonyola bannansi sente ozigyewa because you see omuntu yenna omukulembeze bintu byalina okukola kwegamba kigeza kugamba nti tewalabako omunnayuganda avaayo kubuuza ne sente yazijja mu musaala alina bizinesi gy'omanyi gy'akola
go business ogambye nti eneeyisa yonna eraga nti bano beeyisanga abatali bannansi bannanga abatuuliriza bannayuganda mubeere abatuuze omutuuze omulungi alina ebyomukakatako byalina okukola genda obikulese mateeka ennyingo 17 gisome duties of a citizen nyingi ebikukakatako okukola nga munnansi tolina kwesuulira gwa nagamba ng'abantu banyaga ensi eno kati we twogerera muganda wange yakyogeddeko yafuuka ttwale lya vampire buli omwaka okula bukwakuzi toyinza kukkiriza ku nsi yokufuuka ttwale lya vampire nawe notuna butunuza oti really tweyaza nnyo tweyanzege Henry Muguzi Charles ensonga eno gugitandise nti abantu beeyisanga abatali bannansi naye ate mutusonyiwa abatulaba ssemateeka bwesomeddwa wano mpuliddemu nange nga kinumiriza nti munnansi kikukakatako kubanga olwanyisa ebikolwa ebyekikalu bwe kityo naye ate baba bikola bumuli mu mutima tebabeera muna ennyingo eyo tebagisomangako era obabuuza baba babikola bannansi Charles bw'otandikirawo waliwo omusajja bamuyita General Ronnie Bagia yali Director General wa Internal Security Organization ekitongole ekikesi ekyomunda wano ekyomunda saawa zino bamu obwambasada South Sudan omusajja oyo ng'akyakubira ekitongole ekyo yali asomesa ekyankwanzi n'agamba ababaka aba NRM abaaliyo nti corruption egenda suula gavumenti naye kyewuunyisa nti bwe yayogera ekintu ekyo mubanga ettono nnyo oluvannyuma ne bamugoba yagobebwa mu kifo waliwo omusajja gwe bayita Aristotle omuyivu kakensa yagamba mu kitabo kye kya The Politics nti gavumenti wajja kubeerawo revolution mu ggwanga singa revolution oba gavumenti okugwa singa bino wammanga bibeerawo ekimu ku byo corruption bubbi ekirala inequality obutali bwenkanya ne injustice byonna ebyo biringa ebifaanagana kakati ebintu ebyo bw'otunuulira saawa zino nga bwe tulinga eggwanga olwedde weebiri mu Uganda wano ewaffe emabegakaawo nabagamba nti kusinziira nga bwe ndaba sayinizi zonna ziraga wajja kubeerawo revolution ey'okubiri gwe nga gwe nganzi lwaki abanansi abantu ba wansi banyiivu nnyo ku political class political class bantu batono si bangi political class eyo bw'ogigeraageranya ne business community gye tulina mu Uganda kati political class yesinga obugagga ate kyewuunyisa bannabyabufuzi kyogere nti bannabyabufuzi basinga n'abasuubuzi ssente kati babasinza ssente n'omusuubuzi okubaako nekyakola alina okuba ne munnabyabufuzi amuwagira amuli amabega eggwanga si werina okutambula wandisuubidde nti abasuubuzi bannabyanfuna bebandibadde balina ssente bebandibadde abagaga okusinga bannabyabufuzi ekitali naddala nnyo mu nsi nga zino ezaffe eza Africa. Nedda Kazoba ng'okyaliko ekyo waliwo yawandiise ku mukutu gwe ogwa social media abeera bweru eyo siri nnyo sitambula nnyo ebweru eyo naye Muguzi ajja kumbulira yatava ku nnyonyi agamba nti mu ggwanga mu mawanga aga Bulaaya gonna agasinga ba members of parliament abamu bavuga bugaali bakozesa train okugenda ku parliament olw'okuba nti bayimirirawo ku musaala gwabwe gwokka omusala monthly salary gye bayimirirawo yokka naye wano ewaffe okutuuka mu parliament sooka mugulira motoka
bwali bukadde 2 ndowooza bwe bwasooka ezitali nyingi nnyo neera nyingi ku context ya Uganda tumuterako omusaala omunene tumuwa allowance ey'amafuta abamu tubagulira n'amasuuti nga bayingira mu parliament ekyo kituufu tandikirawo kakati singa tubanga titwegendereza ng'eggwanga singa President Museveni tafuna ddagala ery'amangu revolution ejja kubeerawo oba twagala revolution ngivaawa anti kakati rabayo abantu banyiivu abantu bannayuganda banyiivu yes nnyo kuba ebyenfuna zaabwe bisaanyize biweddewo emisolo gyeyongedde naye lwaki obw'obubbi tuwali kirala kyonna obw'obubbi abantu basobola okwekolamu omulimu ne bajjawo gavumenti kiri possible twaliwo na debate nze nkugambye sayinizi zonna byaliwo jozi mubawalawo Arab Spring ebyo byadda 2011 waliwo Arab Spring 2008 kisobola okubeerawo naye lwaki tulina corruption bwetyo bwogenda okwetegereza corruption yaffe it is part of the system actually singa President Museveni akeera n'agamba ngenda kulwanyisa corruption eno ngisaanyeewo weeks 2 baba bamugye mudda mu government byogedde weeks ezo kubanga system yonna ezimbiddwa ku corruption. Bw'oyogera ku system Charles Obanga alinga ayogera ku abamu bayinza okitwala nti NRM government naye ate mu bye tulaba kati Henry Muguzi badde ayogerako n'opposition tebigitaliza ku mulundi guno nabo opposition nabo kiragira ddala nti mwebali mu kulyango enguzi nabo mwebali actually kyewunyisa nti nupo ate bo bayanguye mangu okugwa mu kinnya kya corruption. In fact simanyi kye bagenda okunnyonnyola abalonzi baabwe 2026 kuba abasinga bayinza n'obutakomawo abamu bajja nabbakubirayo mu constituencies nga bagenze Uganda babiriko ebyo ebina byobufuzi byonna bitubidde mu corruption eddakiika ndowooza kikatirize waliwo endowooza eyo ebina byobufuzi byonna corruption abirimu abifumbekeddemu ebyo mu opposition nekiri mu bukulembeze era mugano wange mutuufu nnyo singa President Museveni kamutanda n'agamba nti ngenda kulwanyisa corruption ayinza n'obutabalawo wiki because jukira nti government ye agizimbidde nnyo ku ssente patronage system ye eyimiridde olwa ssente abasajja n'abaami abali mu government abanene ng'ekizimbe kino bayimiriddewo ssente zaabwe balimiriddewo ku bunyazi bukenuzi nabubbi kati nzirayo wakazoba Charles bwe kibeera nga commander in chief mutuse noga nti takyayina busobozi bulwanyisa corruption notasobola olwo tuli kuki olwo tunakola tutya corruption erivaawo era singa yali ayagala okumulwanyisa corruption singa yamulwanyisa the fact that tamulwanyisa kikulaga lazima tasobola tayagala tasobola kakati tugenda tuuka ekiseera nga ebyokubba biweddewo Uganda eno eri gifted by nature omululu gweyongedde oiro uno tanabana kuvaayo mutaka simanyi oba buli lucha tuzuula gold tuzuula uranium tuzuula ki yes ekiseera kigenda tuuka kubanga abantu abalina okubeera nga baweebwa ssente under patronage beeyongedde nnyo kati tuli twali ku generation esooka kati tuli ku generation n'eyokusatu yegasseeko bonna baagala ssente so omululu mungi ebyokubba bikendedde which means tugenda tuuka ekiseera wabeerewo okubagana internally nti osange nti gundi alina omunyago gwe yabbye ate n'omulala atunuulidde omunyago ogwo
so internally eyo contradiction egenda beerawo kubagana kujja beerawo eventually government of course collapsinga eventually. Kakati, what is the solution? Mudakiika 2 kuba tugenda mbatuwuliriza no batuwendooza zaabwe. Solution ki? President Museveni alina omukisa munene nnyo. Era singa nze mbadde ye nandibadde ate kati nzija n'agenda nti tutandikewo transition discussion eyo programu eyamaawo ngeri genuine kubanga singa tikibeera bwe kityo nga bwe nkugambye tugenda mmaliriza nga tuli bubi nnyo. Omuntu ono wa bulijjo eyekyayi araba gwe speaker ovuga motoka yakawombe kamu mu miliyoni 8 amaka goyina gasinga nezi factories ngozigasa factories nga 5 gwa amaka goyina gosulamu agage mu kyalo titumanya amarara goyina oyinza okuba oyina y'amarara ebwe. Kakati ono omuntu yagobeddwa mu kikuubo ng'abadde asuubula ebintu byalina capital ke ka miliyoni 10 n'omusolo ne guyitira munange n'avaayo. Gulowooza bw'aba atudde waka n'abaana be abagamba ki? So time egenda ogambye nti president akola atya mu dakiika emu? President Museveni ayina okujja n'agenda eya transition to save face kubanga ultimately oba twagala oba titwagala corruption egenda suula government. Good. Salt TV program Omunnyo Ku Makya ndowooza z'abalinange mu studios siza Salt Media naye tukubaganya ebirowoozo naawe osobola tuwa ekirowoozo kyo sindika obaka ku noti 7 noti emu 6 noti 9 noti 6 producer wange ajja gikuwa ku TV oko mu dakiika emu nenga program ene kutusibwako aba John Hasi International College of Health Sciences basangibwa mu Njeru Municipality H4 oba ekitundu ekigobe eyo Buyikwe district gye twogerako twala omwana amaze senior 6 yewandiise alabike nga atendekebwa mu misomo egy'ebyobusawo n'ebyobujjanjabi kwe kuli n'ebyobuzaalisa. Sindika obaka twogere ku nsonga ya obubbi obulyake n'obukenuzi obulabika okubanga nga bwe boogedde mu studios obuyinza n'okuleeta ebizibu wane waffe. Tubulwanyisiza tutya? Ndowooza kye kibuuzo kye tugenda okubanga twanukula nga tuwunzika. Edwin Muguzi ava mu Akfim, tuli ne Charles Kazoba ava mu Karibu East Africa. Twogerezeganya ku nteekateeka eno yennyini mu nteekateeka ezimba eggwanga lyaffe. Webale kuweereza Apollo abasajja boleese tebogera ku kulwanyisa nguzi balinga abajiwaana. Wano balidde zino bogere ebisaanya. Nze Samwe Foto sikutegedde bulungi, simanyi oba bakutegedde naye katugende maaso tufune obubaka obuli wano. Mr. Apollo webali nnyo okuleeta abaami abo bombi naye nkiriziganya nabo kati n'owulira mbu waliwo ne ssente gavumenti zeeteekawo okusomesa mu bukwagala ensi. Mwami Apollo kimanyi nti abantu ba wano bayitibwa tebinkwatako era okimanyi nti abalala bakubuuza nti okola ngaani era ffe abakola nga Mwami Muguzi bwayogedde abuuza nti eriffe abakola nga Mwami Muguzi bababuuza n'obabuuza nti gwokola ngaani owulira ssebo bw'abalinga ggwe babuuzibwa n'okubuuzibwa ebibuuzo nti gwokola ngaani abuuza. Ono ye Kavuma Aaron NRM media activist tweyanze nnyo tweyanzeege tugenda maaso n'okufuna obubaka bwamwe nga tuwunzika programu neera. The truth is that General Museveni knows everything and he is the one to end it. Totuwadde erinnya naye nkutegedde oli Sembusi Ivan from Kaleerwe yagambye nti President Museveni ekyokukola era yakirina. Enkola yonna tewali njawulo ne ya Obote. Tusabe Katonda amagye galeme kwononeka. Ono atiddemu nti amagye nago bwe ganaabanga goononesa embeera yandibanga ejja kukyuka ate
eddugale buddugazi. Oye Richard ali ku Kasese Bwera border, tweyanza nnyo tweyanzeege, producer atandise okumpa warning nti akadde keeko tusulinire dakiika nga nnya zokka tujja kubanga tuwunzika. Mr. Apollo webale kuweereza kino kye tuliko mu ggwanga obuli bw'enguzi n'obubbi byafuuka nomo kuba kati gavumenti yennyini yewa abanyaggulula eggwanga obukuumi. Muwonge Shafik alina bingo tweyanza nnyo tweyanzeege bannayuganda ndowooza batandise okulaba ensonga omuwulidde Muwonge Shafik. Morning Apollo, thanks for giving us that program but really our country is too bad. And people who are eating our money very soon are going to run away. Okay, after MK takes power. I am Sabit Eric from Mutungo Bina. Isubi alidina muhozi Kinirugaba Jeno. Mwami Apollo webale kuweleza nze Salongo Gamulenge je Kasokoso wane Uganda tetulina nguzi tulina babbi. Tewali asobola fenga banansi tetusobola kubalwanyisa kubanga abasinga balina akakwate ku mukulu. Yendowooza yo omukulu gwegeddeko nze simumanyi era tebamumbuuza. Mukama yebazibwe Apollo nze Musasizi John Sasira Nakasongola Sasira Nakasongola omwami oyo mutuufu nnyo ekyenyanja kisooka mutwe okuvunda n'olwekyo gavumenti ezeewo ebibonereza ebikakali bweba ya okay abantu batwalibwe kalaba yibwagamba mwami muguze ekyo kirowoozeeko nga tuwunzika ebibonereza ebikakali bisobola okubanga bisobola okumalawo embeera eno. Omuweereza waffe webale nnyo bwana Henry mutulabire. Everything Henry says is 100% right. I wish we had a million Henrys naye singa atuwaddeyo ku solutions ne tulaba ekisoboka okukolebwa sebo wulidde otherwise tubeera twogera bwogezi every time. T-Man amanya ye T-Man ali erudde ndowooza atulaba tujja kubanga tuwunzika olwakadde message nyingi munansonyiwa bakama bange abalabi ba Salt Media eddakiika nsigazza 3 zokka. Nze Augustine from Ntungamo Uganda yatabuse kale nawe tukutumiddeko Augustine Henry. So abakugu batugamba nti human nature abantu bonna gye bali bamudduka oba muzungu oba bulu oba kiragala tuli potentially evil and corrupt. Amawanga gali obukenuzi n'obunyazi n'obubbi gye butali abatuuze tebabakkiriza kukola ebyo. Omusajja agambye enkola empisa eyatta ebinkwatako erabika okuba nti nno yasimba amakanda mu bannayuganda yemukubi kumbuka walabe betulina okulwanyisa. Njagadde okugamba nti kyetulina okukola yeffe nze naawe ampuliriza okwekuba mu mutima ne tukyuka ne tubeera nti tuleetusa akazito ku bakulembeze baffe. Tusooka tutya first of all lwaki olonda abo abakugulirira. Secondly lwaki tovaayo ne weekakalakaasa okulaga obutali tiyagasi olwanga aweddeyo. No, bako nekyokola okulaga nti siri mu mativu n'enkola eno era osabe gavumenti bwe mutuuka eyo omukulembeze nga ze gye muli tetulina kino tetulina kiri lwaki temugamba nti genda olwanyisa obukenuzi totuwa sente genda olwanyisa obukenuzi kubanga eggwanga engeri gye liddukanyizibwamu singa olwanyisa obukenuzi ogenda kusavinga sente ezitakka wansi wabuse trillion 20 kubanga betikam yatugamba mu bukenuzi tufiirwa ekisembayo. Bwe kibeera nti eggwanga lyetaaga omukulembeze alinga bw'olaba Kagame bw'ali e Rwanda bw'abeera nti alibeera mutabani w'omukulu mukulembeze so be it. Bw'abeera nga alibeera nze oba muntu yenna gwe gy'oli omukulembeze omulala yenna nga oli tusaalinda okutunuulira omukulembeze agenda okujja agenda okulinnya ku nfeete ababbi bano eggwanga lyaffe lidde mu nteeko. Bannayuganda mwebale. Kazuba Charles akakati nga wenkugambye nti system eno ezimbiddwa ku musingi gwa corruption erina okusaanyizibwawo whether willingly or unwillingly. Kakati kiri ku President Museveni kyayagala kubanga singa tayanguwa mangu then forces endala zijja gisaanyaawo kubaawo wetutuuse tetukyadda mabega. The ball is in his court omuzungu bwagamba. Atandike discussion yokukyusa obuyinza budde ku muntu omulala then awo abanansi bayinza okukakkana
kale yes tweyanze nnyo tweyanzeega balabi ba Soul TV program Omunnyo Ku Makya wano tuwunzikidde wenyini tugamba nti tugenda mu sports update tiimu weeri egenda okutuusaako ebifudde mu kisawe ky'ebyemizannyo toteekwa kuvaawo naye nkujukiza ku John Haas International College of Health Sciences be batuleeta ku mpewo bwe nva ku TV bwe nti wekaanye akalango ako wandiike enamba y'essimu bakubireko otwale omwana asobole okubanga atendekebwa fuuke omuntu munayuganda w'omugaso tulwanyise enguzi tukitegedde nti buli omu katala erikakatako okulabika nga weetaba mu kulwanyisa nguzi ffe ogwaffe tugukoze ogusigadde gugo siba bulungi weekuume kola weraba